kala nga tuvuddewo still this week Bobi Wine yabaddeko Italy eyo. Yes. N'alabibwa ku red carpet ya ndoze badde buyitingana agaba autographs Abazungu yadi bakoze documentary ku mboozi ye eyebyo olugendo lwe okuva mu Bobi Wine omuyimbi okudda mu Kyagulanyi era bagiyita Bobi Wine the ghetto president. Abazungu nange balabye olugero bambi ne bayimira ne bamuwa standing ovation okumala ndowooza eddakiika nga bbiri nga bakuba bukubi ngalo bati balabye olugero nga tebalabanga ku muntu ngali nga Bobi Wine. Era ne bagamba mu Uganda bamusubwa batya. Bani Abazungu batulaze nti tulina gold gwe tutamanyi. Mudawa ne mumuyisayisamu amaso ne mumuvumaavu. Soko tuwe ekyabadde awo nga atuuka ku red carpet yamuwadde Engalo awo ne ka interview ke yakoze awo. Okay. I was a musician, I was comfortable, I had successfully raised from the ghetto, from extreme poverty, and I'd made a life for my own. But it all would not make sense if, you know, it was just me. If you are one rich person among masses of poverty, you're just another poor person. My wife is my best test friend, and she's my rock of strength. Well, that was the case all along, but when we were tested, when our resilience was tested, I knew another strong lioness. Ekyo kyali ku red carpet maya akubalaga ku katono nnyo ku kagundi ako nendo katujinda ko kyagwayo bugwi kwe documentary gye baakoze Abazungu gye yabakubisizza Engalo. Omanyi abantu mu organized societies omuntu walagira nti Florence amusiimye wano waffe tukubanduulu n'ogiwulira neekuba nga bwe tugenda okuba eya DJ Shani kakati mu Bazungu ziba ngalo zikuba bakuba ngalo. So kati bolaba nga omuntu bamwale standing ovation okumala ebbanga eddene omanya nti babeera impressed. Babeera impressed. Kale ndoza tunakalaga edda niko tugende maaso n'ebintu tweyongereyo kakati